Okuva omukulembeze w'eggwanga lwe yakola enkyukakyuka mu kabinenti, abantu ssekinnoomu abaalondebwa bazze bategeeza bannayuganda ku biki bye basuubira okukola. Ssaabawolereza wa gavumenti omuggya William Byalhanga wano wasinzidde n'ategeeza nti newankubadde tabeeranko mu kifo kyonna kya byabufuzi, mwetegefu okuweereza bannayuganda. Byalhanga agambye nti abadde nnyo mu kukwanaganya bizinensi ez'enjawulo omuli obusuubuzi, wabula kyamwewuunyisa okulondebwa, naye n'akasaba bannayuganda obuweereza obulungi era ne yeebaza Oweekitiibwa Kaddu. Nja kugezaako nnyo, fortunately ekifo kye bampadde kyekifo kye nasoma, ngamba nasoma amateeka, nina partner wange omulala naye munnamateeka bamuyita Masembe, begamba it's the right, if there was any right job in the cabinet, maybe that was the right job. So I'll just try to do my best. Mukama yategeka ebintu okuwulira erinnya lyange nti nze Monica nange bampise okugenda okusavinga Uganda. Mukama abadde mulungi nnyo nnyo, emabega yaze nga tukolera ebintu bingi. Ambassador Gordon wava muno yeebazizza nnyo Oweekitiibwa Kaddu Kiberu olw'enkola eno, wabula n'asaba bannayuganda okwongera okubasabira mu buweereza bwabwe. Ono era asabye nnyo abaalondebwa okukola ekisoboka okuyamba bannayuganda okusobola okugitwala ku mutendera omulala okuva bwe kiri nti mu East Africa n'ensi endala okutwalira awamu ensi ekyuse nnyo. Baga nti guba mwoyo n'obwakuma. Baagalana bwamira amalusu takubuulira. Sirikuleka mu kibi, akuleka ku mmere ennuma. Ye n'atambula n'agenda. Mpulidde speech z'abaminisita ababiri tebabadde mu byabufuzi. Netulaba naffe tubenefitinze. Tetugenda tugenda bagamba mpa kino mpa kiri ono. Bo bajja genda eri gye bateesa bagenda nti kino kijja kunyiga abantu, kino kitambula. Okusinziira ku kyempulidde, nze ndi mugumu ng'atudde ku lwazi. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu abasabye obutakyusa mu mbeera zaabwe basobole okubeenyumirizaamu kubanga gye bagenze akaseera buseera era nga balina obuteerabira bantu ssaako eddiini zaabwe ko n'ebyobuwangwa byabwe. Era nsuubira ate ye William tajja kukyuka. Tasobola ye. Kubanga ate ye bw'akyuka tamanyi anaddawo. Nganze ntera nnyo okukyogera era nziramu okukyogera. Nina constituency ebbiri zesizanyiramu. Constituency y'eggwanga lyange ne constituency y'eddiini. Naye kati nnyinza n'okwongerako ey'okusatu. Old friends. Kwegamba constituency ez'esatu tozizanyirako. Minista William Byalhanga nga ssaabawolereza wa gavumenti ne minista Monica Ntege nga balirwana ba Oweekitiibwa Kaddu Kiberu bamusiimye nnyo olw'okubakolera akabaga akabayozaayoza ssaako n'okusiibulula abantu.